Okay, owaye ogamba otya? Sigamba Joli Jetri kankubulokinge n'abaana ba nyokowo tebalaba ebyange abaana bayimbye ennyimba. Tuli mu Model Village phase 2 phase 1 kakati luli twalambula ne tubagamba tugenda kukola amakubo. Abandi bagamba Mwamirugovu amakubo gonna osobola okugakola, kati twagala kulambuza makubo agali mu Model Village. Twagala gakulaga manju jagalaba muganda waffe jatambula naffe owa drone ebesobola okulaga ekifaananyi ekituufu Model Village. Tuli makubo ga Model Village gakolwa bulungi nnyo, ngenda gakulambuzaako ate galaga gali active. Anti kati abantu batandika okugibeeramu, abazimba, abasulayo, abasitula emisingi, abasereka, abayiwa matiriyo, ebintu bino bannange. Ebintu bino Tuwano nga tuyingidde street endala ekiyitibwa amakubo. Kyo tukikola ki? Kati oli omuga nti ndi ku street bwe. Ndi ku street bwe kati ngenda kuvuga nkutwale ku yowansi tudde tuyingirire mu eri. Kwe kwabo otayingirira mu eyo weekanga obuze. Okay. Ono yakoze gate wamulabye. Ina akagate ke. Ekiyitibwa streets zo tuzeesiga. Naye ndowooza ojja nti yakulambulwa mmotoka. Okugimala yama. Tubagirambuza bigere. Twagirambulako ku bigere wakira. Ate twagimalayo. Nakiraba ekyagwawo. Bangamba. Bwagamba oli omwana yangamba. Mwamirugovu yagambye injini nagisibye. Ono twaleka azimba. No, nabano waleka basereka. Yasereka. Wayogera n'abaseresa awo tojjukira. Oyo wuya aseresa kategula. Baddaye Mukama Katonda. Yo ye yasindika muzeeyi wa Lusimbi oyo. Bambi. Ampimire tayiro. Kantu kalungi nnyo. Kantu kalungi nnyo. Nga bagizimbye bulala. Nga bagizimbye. Ojja kutya. Ojja kutya. Ate eyo tugenda kuyita eno tweto amakubo gawo nosobola okugamalako. Osobola okugamalako. Tosobola kukola ki? Inabe wadumiranga abantu. Poloti namba 23 bano balabye. Zimba. Leero mpendudde konjogeddeko. Ngenda kuzimba. Zimba. Kanjiwa matiriyo. Amazima. Leero tulambula makubo gaffe. Okulaba kubanga okubale bagakola. Tubadde tetuddanga. Kugalaba katugalambule ffenna nammwe. Nga nammwe bwe mukola ki? Bwe mwetegereza ekitundu bwe mukiraba. Eno yonna gana amayumba gonna ago golaba agasituka tegaaliwo ge mazima, tewali kyaliwo, tewali kyaliwo. Model Village tulimu abantu abasoba mu bina over 400. Nono tetwamulekaawo nazimba. Eno tetwagirekaawo. Eyo tetwagirekaawo. Kituufu. Kituufu. Ye main street eno. Kati ne main street yakutwala. Kawo kadda. Awo tuvudde we wali oluzi. Kati bankuyise muliriwa. Sigenda kuyisa muliro. Kuyise muliro. Gakweroboza. Era wano ndowooza twali twetaaga okwogerako n'abasajja. Ne tufunamu emmotoka z'empaka. Saketi. Nezeetwala. Omwana tayingire enju yange. Anti ojiwulira. Kati nkuyiseewa. Kati ate nange ganda. Waliwo eryo kankuyise mulino wano. Kyokka n'otunya n'etulese waggulu. N'eryo olirabye? Ndowooza ne about zinajja gye bujja. Bitaala. N'olindako oli n'ayitawo. N'olyoka naawe ogenda. N'oyitawo. Kati agali ogalabye? Ngalabye. Kati ate waliwo n'eryo. Lino erigenda ne likoona kuli. Ekimu ku bintu bye nasooka okukola muno bagayita makubo. Abazimba obazimba,
basitudde abali mu kuzimba bali mu kuzimba kaya tobadde okyali kuliri nyinawo n'eryo kandi kuyiseemu nalyo olikole ki olirabe kati bw'oyita wano kuyisaamu wano ndakuvuga bwe nti kweroboza wano tuyiseewoko kati byeyino kati ati nagenza okulaba nga we neetolola wenva wenzira ekyo kitero nga wantu wafaanagana nga wafaanagana kati wano ngenda kuyisa wano kankuyise mulino kuyise mulirwa mulino ate kati bwe tutuuka wano kankuvugeko kweno street wali ogiyiseemu kangikuyiseemu gaali gazise nga waliwo n'amakubo abantu ge batalaba ng'oli aliyitako ng'aliyitako n'atalaba nti kubo kati eno street nayo ndala aye naye eriyo abazimbyeyo kati ng'ono bwolaba azimbye atunudde eno lino lyekkubo lye oliraba lino lyekkubo lye nga bw'omulaba kati twolekedde ekyatuleese tuvaawo ne twolekera emiyembe tululu oliriza pressure biwero wangamba tebagiyita pressure nze nali mpulira bagamba pressure biwero si pressure laba ennyumba eziri wano laba ennyumba we have that 1 2 3 eno yayise mwami wa Lusimbi oyo oli katuufu oyo bwago weekute buli kye weetaaga akirina ku kya tayiro babayita bawa Lusimbi Tile Center ku kya construction bagiyita Servant Constructors ono si wakatangawuuzi ono akakuta si katangawuuzi oyo ani ono wakatangawuuzi semunabitambala oyo manyi kati ziziri nazo ziri wali mbale gamba nti kukikwatagana ne construction laba Servant Constructors kukikwatagana ne tiles nkuyise muliriwa kankuyise mulino kubanga nina neriri tunaliddiyamu kukikwatagana ne tiles wa Lusimbi Tile Center kukikwatagana n'ettaka laba Kaguje Kawaji nzayogera nyini byonna ati awe bayimbira akayimba gwe byonna ayina byonna ensi bye yeetaaga gwe man kaakati wano we tuli kukikwatagana n'ebizimbisibwa bagiyita Lwengo General Hardware abo ndi kuba partners betugezesezzaako kati ate neliri ekkuba oliraba ate eryo nalyo ddala egwe kolere kyoba ndikuyiseemuko tunayitawo tugere toyitamupoliti y'omuntu oyo naye asitudde ajja kugamba mwami Lugombo teyakolera amakubo kyekikuyisa mu poloti yange kiki ekikuteeka mu poloti yange yita mugamba naye amazima n'okuggyako nga gundi ki ekiba kikuyisa mu kkubo lya munno ebisigadde bisobola okugaana naye ebyo bye tusobodde okukola tubikoze n'omutima gumu wakati mu kwewaayo tolaba naabo eryambuka eri nayo liyina beritomerakaawo liyina beritomerako ndaddikulambuza kaate ne waliwo eririwo ndaddikulaga kano kagenda wali ku luzzi kanona maggi anti oluggi luli wali kanona maggi mwami Lugonvu nkuloopera mwami Lugonvu nalabye mwami Lugonvu ng'ayita mu poloti yange enkola baŋŋamba mbu waliwo emmotoka ezaalibangako lipooti bad driving naye ng'ate avuga
Go reporting ate yakwata essimu. Kati reporting amwao. Mwami Lugonvu nkuloopa. Mwami Lugonvu. Wanji. Nalabi Mwami Lugonvu. Ngayita mu poloti yange. Kati munange nkukolera ekirero. Kakati nze jiki. Naye gano gonna tuyita makubo. Makubo. Kati lino waliyisemu. Wayisemu liri? Sinaliita. Liri wayisemu kati lino nkuyisa mu ddala. Onfunye? Ekyamazima erina kibayita amakubo. Ekiyitibwa amakubo. Kaguji. Kawaji. Nage nsibe nanti tubisobola. Naye ebyo bye tusobodde okukolako tubikoze n'omutima gumu. Ge mazima. Kati oba okyali ku ebyo. Laba ekiri wano wansi. N'eryo ku lengera ekintu. Laba ekiri wano. Lengera ekintu. Lengera amayumba. Okitegedde? Gye bayita Model Village. Model View Estate Developers. Ogwo bagwekwata. Kati izi n'embuzi. Mbuzi za wali naye simanyi. Mulunzi. Baba bazirunda. Kakati wano. Ate eno tunnayitayo. No wansi tubadde tetunnaba. Kati nkuteekewa. Kankuyise wano bwenti. Tumaleyo. Enda kuyisa wano nkumazeeyo wali. Okay. Oli kyagamba nti oba onfuna. Oba ontegeera bulungi. Nti oba ontegeera bulungi. Kati wano. Tuba ku estate ya Mukyala Reste. Gundi. Street. Ya Mukyala Reste. Kati bino abasajja bibeefunzanga najja ne yeetuuma street. Kino Elias najito Elias Street. Kati bakingobya. Wano tekikola abo oyinza oyogera gye babujja. Tulina kuba na street nga zitugatta ffenna. Nabyo tebafaayo. Tebafaayo. Kugyetuuma. Zenengaawa. Kambanguyire wajja va omuntu eno alyoka agituume. Agitata gyomya. Nze yasooka ozimba eno. Kaneetuume. Kati. Kitegedde kati oli twayisa ate mu eryo. Ate liti tetwaliyiseemu. Ate waliwo n'eryambuka awo. Waliwo eryambuka awo. Ndikuyiseemu. Tugende tuyitemu kuba ala. Kandi ndikuyiseemu. Kuba ala ekiyitibwa amakubo buli w'oyita. Buli w'oyita. Mwami Lugonvu ne waffe tuyisizeemu. Ntera obbikola. Ngugumuka bugugumusi nenga nti kati ngenze kuba egindi. Naawe ojja kulabira awo. Nganzize. Nga nkutuuseeko. Buli kkubo lirime. Buli kkubo. Wano wa Mukyala Kitatta. Oyo omu ku bakama bange. Ayogera n'enzuukukirawo. Ng'ayogedde. Maama. Ate mu bukkakkamu. Manyi baga nti ekitiibwa tebakisaba. Bakikolerera. Kati ate waliwo eryo n'adesa alikulaze. Eryo nalyo ddala kkubo. Ate oba okyali kweri waliwo nerino. Tuviireyo wali. Bannange nze nkoledde bantu. Bwe batuyiseewo ng'omanya. Naye wazisezise wamu abazimba bazimba. Wameze obuwukiwuki. Ndowooza kati omuddo gwasigadde mu plots. Z'abantu ya. Kati eryo tubaddemu ate eddala liri eryo wansi toliyitangamu. Kati eryo twalikola nga lijja terigguka. Lijja ne likomya around here. Liryo likomaawo nga woolirabye. Werikuteeka. Bumayitirivu. Gomangi. Mazima. Lijja ne likuteeka awo. Olirabye.
kati twaliyiseemu kodda walirabyeko eryo nalirabyeko wano netuddayo ku street 2 kati ate noddayo kati ate lino neryambuka neritwala abo kati netudda wano netwolekera Mwangobya Kalitunsi mugundi totawaana tuyambe za Kalitunsi tugoba bibiro leeta bibiro tuyambe Kalitunsi wo twagala okujjukiza nti Kalitunsi bamulima kuyiika naafuyiika bakitegeera kasita wakitegeera era Kalitunsi oyo saddamu mukoola okitegedde nemuta owai onagamba sikulambuza onambuza eno phase 1 na phase 2 bweti bwe tugirambudde nga bwogirabye bwoba onyumiddwa tubikolanga kati ate lino saali kulaze ebyo nalyo ddala lino nalyo ddala kati ate okwo kwe kuvudde lyenkuyisizaamu n'ogwa wali mu bufunze buli omu alina ekkubo lye etongole oyinza omala ebbanga naye ekituufu kyolina okumanya nti eno kino kyekyalo kyojjamu nga kwokijjamu olunaku lumu obula bwokidde kyangu okubula olina okuba ng'okutte ennyo nomanya nti bwe natuusi wannaa lyakubiri lyakusatu bwekiro bwekikola ki bwekiri mukama bakuumi tulambuddeko amiin